Nabatanzi omubaka yeteeseteese obulungi okubakiikirira mu Parliament, okubateeseza okubaga amateeka ate era n'okusaka wano Mukono municipality mu kibuga. Olunaku lwa leero neebaza Katonda nti aba Electoral Commission bamaze okunsunsula nti nsaanidde era ebisaanyizo mbikola ki mbirina. Nabwe kityo njagala bannamukono era okubayozaayoza nti olwaleero mufunye omubaka addako Nabatanzi Daisy Sarah Sonko, omukyala agenda okuweereza Mukono. Kinajjukirwa nti Mukono erudde ng'eweddemu amaanyi n'essuubi olwa byonna ebiruddewo mu ggwanga ate ne Mukono yo eyawamu. Wano Mukono bonna abawangaalidde wano mumanyi bingi nnyo ebitusoomooza, naye okusingira ddala ebadde service delivery. Olunaku lwa leero njagala okuzzaamu bannamukono amaanyi nti mufunye omununuzi agenda okuzzaawo essuubi lya Mukono. Daisy Sonko Nabatanzi agenda okugatta Mukono abaffe entalo ezibadde wano olunaku lwa leero nga tumaze okusunsulibwa. Bannamukono tulina okufunvubira ddala tuyogeyoge naye nga twerwanako, kubanga luno olutalo lwe tutandise olutalo terukyali lwa bibiina, kubanga ebitusoomooza bisingawo ku by'ebibiina. Tulina lutalo lwa byankulaakulana. Njagala okubazibula mwenna amaaso bannamukono nti ssaawa ya leero omukulembeze abadde abulamu ye Nabatanzi Daisy Sarah Sonko ow'enkulaakulana. Era we ŋŋenda okukubira omulanga mwenna abalonzi, kubanga tukizudde ng'abalonda mubadde nga mujja batono olw'okuba mwaggwamu essuubi. Mwalondanga emitwalo egisukka 15 wano Mukono municipality. Essaawa ya kaakati omubaka alangirirwa ku mitwalo 3.5. Naye ekyo kizze nga kiraga nti bannamukono baagadde nnyo okukyusa obukulembeze nga tebaweebwa mukisa, ate era ne beesiba ku bintu ebyo ebyensi ebitaliimu mulamwa, ng'ate kye twandibadde wano okukyusa obukulembeze kyekyandibadde kisuderivari. Nabwe kityo njagala obbakubira omulanga abalonzi omulundi guno gwokka muddemu amaanyi, newankubadde gaali gabaggwamu nga buli olulonda mulonda abantu oba oliawo be mubadde temwagala ate nga bebazzaako. Essaawa si yakugera ngero, essaala si yakwogera kunyeenyaaki nseke, naye twagala service delivery ekindeese Mukono municipality okusingira ddala service delivery gye tubadde tuyayaanira. Mukono munaakijjukira nti ebintu byonna byonna tetufaanana nga bibuga birala. Enkulaakulana yaffe yakasoobo olwabo abatatutte buvunaanyizibwa kulaba nga bakulaakulanya ekibuga kyaffe, ate nga tuli kumpi n'ekibuga ekinene ekya Uganda yonna. Nze nandiroozezza n'enkulaakulana yalibadde nga kyekimu obanga esingira nawo ddala, kubanga ate ffe tuli bamugatta mu nsalo ez'enjawulo eza Tanzania, Nairobi n'ebibuga ebirala ebitwetoolodde. Njagala kugatta bannamukono muwangaalidde nnyo mu ntalo. Entalo President Museveni Kaguta yazirwana ne ziggwa. Tekitwetaagisa kuddamu kuwakola ki? Kuwakula ntalo. Wano tulina kuwakula ntalo ezaakukolera abantu baffe. Bw'abanga weetaaga kututumbula ebyobulamu mwafunye omusawo temugenda kwejjusa, sigenda kubuulirwa kyakukola olw'okuba nti ndi muyivu n'ebyenjigiriza byonna ngenda kubikola ki? Kubitunuulira liiso ddene kulaba nga bitereera. Olw'okuba ndi musuubuzi omukukutivu wano Mukono municipality n'ekibuga kyonna ate ne district yonna ne district endala zensuubuliramu, ate ndi munnamakolero investor. Kaakati mufunye omuntu atagenda kubanyaga wabula agenda okubeera omupakasi wammwe. Olw'okuba nti managi nze byonna byenjogeddeko nja kulondoola ena information tebazijjumbira, ate abalala abakulembeze bazikuba ne balemesa abantu ba bulijjo okuzettanira okuziganyulwamu. Nja kubeera musaale okulaba nga community yonna ebenefitinga mu programs za gavumenti. Ng'ovuddeko ezo zokka nange nina programu ezange ezibadde ziruddewo ng'era nzitambuza nga ebyenjigiriza nga by'ebbasale, ebyobulamu mbikozeeko, abakyala okubasitula mu byennyingiza n'abavubuka. Kaakati tugenda kutandikira okulaba nga tununula Mukono. Essaawa yakukola teri budde.
ababadde bemoolera mu kibuga bwe budde bakisiibule nga tetunnaba kubaka kakisiibula kubanga ffe tetuzza na muzannyo obudde obw'okwogera okugera engalo okuba nti bajjajjaffe baagera engero bwe baba bazigera bazigere kakati oba otuuse wakubeera wakugera ngero fuuka jjajja oddeko ebbali ffe tusobole okuweereza ate era tujja kuweereza mu bwesimbu nga tetusosodde tukooye entalo ezisosola mu mawanga tukooye entalo ezisosola mu byobufuzi parties tukooye entalo ezisosola mu madiini twagala kufuna mukono eyawamu ekulamu zonna njagala okubeebaza ninza akalulu kammwe mu January mukanji